Omusango gw'abawaabira Joan Nalule ng'amulanga okusunsula okuvuganya ku kyombako omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka ate nga talina buyigirize bumala gye gimu ku misango akakiiko k'ebyokulonda gye kafuna akamaze okusunsula begwanyiza ebifo eby'enjawulo. Oluvannyuma lw'okwekenneenya omusango guno, akakiiko kawadde ensala yaako era omuwawaabirwa Joan Nalule olwaleero akedde ku kitebe kyako mu Kampala okukwasibwa ebyavuddemu. Wano wafunidde akamwenyumwenyu bwe bamutegeeza ng'omusango guno bwaguwangudde. Njagala okwebaza Electoral Commission olw'okusala amazima. Olwaleero nzize okunona decision yange okuva ku Electoral Commission oluvannyuma lw'okuwaabibwa nti ebiwandiiko byange birabika sibirina oba nina empapula z'essaawayo. Ono yawawaabira omusajja amanyiddwa nga Emmanuel Kalema ng'amulumiriza nga bwe yali teyasoma era nga talina biwandiiko bimala okwesimba ku kifo kino. Abampaabira sibamanyi nnyo, just nalaba linnya ng'omwami bamuyita Kalema, simanyi bimukwatako, simanyi yaani. Bwe najja wano ne bamupresentingira ng'omwami bamuyita Kalema, simumanyi, simulabangako, simanyi bimukwatako n'ebirala byonna. Nalule agamba nti omusajja ono kino kijja kukuba nti bwe yali agenda okwewandiisa yatwala bbaluwa ekakasa obuyigirize bwe nga teyawerekerezaako biwandiiko bye eby'obuyigirize. Babadde balowooza nti oluusi saasoma kubanga bwe nali mpaayo nawaayo ebbaluwa ekakasa ebitabo byange mu Electoral Commission. Kati ne balowooza nti empapula nyinza okuba nga nazo sizirina, naye bwe nali ngenda okwewandiisa empapula nagenda nazo nezipresentinga era akulira ebyokulonda e Masaka n'akakasa nti empapula ntuufu, oluvannyuma nendekayo ebbaluwa eyo ekakasa ebyo bye nawaayo. Kye lwaki balowooza nti empapula entuufu ndabika sizirina. Kyokka nalumiriza nti banne bavuganya nabo ku kifo kino be bamuliza akakanja mu ngeri ez'enjawulo. Nze ngezezzaako okulwanyizibwa, benvuganya nabo bagezezzaako okunwanisa mu ngeri nnyingi nnyo nga bateekawo embeera ey'enjawulo, naye zonna nzize nzivuunuka era nene ey'olunaku lwaleero era nayo ngivuunuse ng'ebiwandiiko byange byonna bitereevu nga tebirina buzibu ate era nga nabiwaayo nga bwe babyetaaga. Kati kino ono akiyise buwanguzi gy'ali wamu n'abawagizi be. Njagala okuyozaayoza abantu ba Masaka District olw'okutuuka ku buwanguzi buno, kuba buno obuwanguzi si bwange, buwanguzi bwammwe. Nga bwe tuvuunuse kino olwaleero kitegeeza nti n'ennaku kino kyongedde okusiga ekifaananyi nti ng'ennaku z'omwezi 15 era n'akalulu tugenda kukawangula. Wano wasinzidde n'akunga abantu be okuddamu obuto okuwenja akalulu basobole okuwangula. Era njagala okukunga abantu baffe mwenna muddeyo munoonye akalulu, temuddamu kwesigaliza, tewaba waddamu kubabuzaabuza. Ennaku tusigazza ntono, ezisigaddeyo tuzimale nga tunoonya akalulu paka nga bamaze okutulangirira tujaguze ng'ennaku z'omwezi 16. Ono omu ku bannabyabufuzi abawonya okusazibwamu okuva mu lwokaano lw'okuvuganya ku bifo eby'enjawulo olw'omwaka guno. Abaakawanduuko lw'okuva mu lwokaano luno kuliko banna NUP okuli Bosco Lusagala eyabadde akwatidde NUP bendera ku kya mmeeya wa Makindye, Sharif Nanda abadde ayagala ekya Isinjiro North Constituency, Reste Kyalimpa eyabadde avuganya ku kyombako omukyala owa Isinjiro, Mathias Walukagga eyabadde avuganya ku kyombako wa Busiro East n'abalala bangi. Bano kugatta bannabibiina abalala ssaako n'abavuganya ku bwannamunigina okuli David Sabuka, Haruna Sebagala, Joel Joko Nakibinge, Charles Luba n'abalala. Omuwendo guno gukyasobola ddala okweyongerako olw'akakiiko k'ebyokulonda okutegeeza nti kakyalina emisango egy'okwekenneenya era nga gyonna kakugikolako. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.